Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano abashifa the hustler guys, big up banange nsiima simanyi nakumanya kyendibawa Allah yaba bansasulira ompya nenkusaba osubscribing okone nekkade nga buli video yange gyennateekangayo ante gw'ojja okuba ng'osooka okugifuna okitegeera. Olunaku olwaleero lwa Idi Mbaraka. Idi eno yakusala bisolo, Idi y'ekusaddaaka. Mukwano ng'olina obusobozi saddaaka Allah ajja kusasulamu obulungi. Si kusala bisolo byokka naye ky'olina kyonna kigabire munno, Allah ajja kuddizaawo. Waliyo bannaffe abanaku eyo nga tebalina kyakulya, sobola okukwata ettooke ng'eryo oba n'okwata ensimbi enkalu. Waliyo bannaffe abatalina kyakwambala n'okwata engoye ng'ezo n'omusaddaakira. Okitegeera mukwano, Allah aba akusasula. Era ng'olunaku olwaleero edduwa gye tusinga okutambulirako ennyo gy'olina okubeeza ennyo ku mumwa era okuyitiriza okugyogera egamba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu shirika. Edduwa eyo beera nga ogisoma nnyo mukwano emirundi egy'omuddiringana olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero mukwano nkuleetedde obubaka abaana abali ku kyeyo, naddala ffe abaana abali mu biyumba. Naye nga tetunnagenda mu bubaka bwaffe, olunaku olwaleero nno abaami abatutaddemu ssente oba kampuni etutaddemu ssente nga bagiyita Roden Dauda Events. Abakulu bano batimba ku mikolo, balina buli kimu ky'osuubira ekirungi ekiyinza okunyiriza omukolo gwo ne gunyirira ne gutuuka oba nkugambe ne gufuuka ky'obadde togusuubirizaamu. Tebakoma kubeera na byakutimbisibwa byokka byokka oba obutebe oba ki, naye balina ne kamera ennungi. Kamera ekuba ekifaananyi n'ogamba yenze mukwano oba ng'olina omukolo totuyisaako ssente. Abakulu bano basangibwa Kawempe, Kiza Zone okuliraana Volcano Primary School. Osobola Mukulu Dauda Events osobola omufunira ku nnamba y'essimu eri 0754 17 97 75. Njiddamu eri 0754 17 97 75. Gwe owa WhatsApp teweerabira oteekako kodi yaffe eya +256. Era nga ky'olaba ku screen yo ekyo kyennyini omukolo ne management ye eya Roden Dauda Events kye bakolako. Buli mukolo kakubeere kufiirwa, osobola okufuula omukolo gwo ogw'okufiirwa ne gubeera ogw'essanyu olw'endabika gye guba gulabiseemu. Osobola ogamba wadde nga nnaku naye kanteekewo ante ekinaatumalako ennaku, kuba buli wobeerawo ng'ebiseera ebisinga weekubagiza olwawo okuguma. Kitegeera mukwano, naye bw'olabako ku bintu ebikubuzaabuza embeera esobola okuvaawo mpola mpola. So omukulu Dauda Events abeera ajja kikolako kibe maridadi saana. Katuwulirizeeko ku mukwano gwaffe eyatusibiridde entanda erimu n'eggumba, naddala abaana abali ku kyeyo mu kiyumba oba ngambe bakadaama oba ba house managers. Tumuwulirize era message nsaba bakwano temugireka wano mugitwale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mpozzi nga video yaffe eneggwa nja omukulu Dauda Events ojja kuba omulabako ng'ayogerako eri bakasitomazi be. Bamikwano temutuyisaako ssente. Buno obubaka bugenda eri ba fellow hustlers, most especially abaana ab'obuwala abali ku kyeyo, abali Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Oman, Qatar, yonna gy'oli gy'okubira ekyeyo. Kino kikukwatako okusingira ddala abaana ab'obuwala. Tukola ensobi nnyingi nnyo mu bulamu. Muganda wange njagala kugamba you have a reason as to why you left your home country. N'ojja ku mawanga ostrugglinge
oyina bingi bye waleka, weeresa bingi nnyo, n'ogamba let me go and suffer for my better future. Abamu ku mmwe muyina abaana. Oluusi oli single mother, toyina ayamba naye wagamba no, abaana bange kambaleke ngende nkole. Ojja okole naye ekisinga okunuma nti abaana abamu temuvaluwinga maanyi gammwe, temuvaluwinga budde bwammwe. Can you imagine hours z'omala ng'oyimiridde ku sinka oyoza ebintu kuva woozuukukidde ne weetala jangu eno. Akasente k'okukafuna kaba ka bulume. Naye ekisinga okunnuma ssente ne muzikwata. Mazima ddala ne muziwa abantu abatasaana na kuzifuna. Lwaki ssente muzidiibuuda? Yiga okwerumirirwa. Yiga okwerumirirwa nga ggwe bw'oteerumirirwe teri muntu agenda kukulumirirwa. Sigamba nti toyamba, okuyamba kulungi, naye waliwo we kukoma. Akakasente ko k'ogaba ako abantu abo bw'obawa akasente, tomorrow ogenda kuddayo ewaka nga toyina wadde n'ekikumi bwe kiti. Nkugamba nti teri muntu agenda kuyamba wadde n'ogu, wadde n'omutere. Bonna bagenda kusekanga nga bagamba nti abadde ku kye yakomyewo na kiziro, bajja kutuulirangako eyo mu butale nga bakugeya. Yiga okuvaluwinga amaanyi n'akaseera k'omala ng'oyimiridde mu sinki. Akaseera k'omala ng'oyimiridde, akaseera k'omala ng'okola, abamu mukolera mu kasana. Kavaluwinge otuuke okuddayo ewaka. Obeeko ne ky'olaba nga naawe you're proud of yourself ng'ogamba ya. At least wadde nayita mu mbeera embi. Naye kino kye kintu kye nsobodde okukolamu. Naye ne mukwata ssente ne muziwa just the so-called boyfriends be mufunye ku social media. N'okwata obukadde bw'ensimbi n'obumuwa. Worst of all, abaana bo nga bali eri tebalina na kye balya wadde n'akatono bwe kati. Naye ssente z'otuyanidde tali muntu akuyambye yonna ogikutte n'ogiwa omuntu.